Ng'ebulambala okutuuka ku Ssekukkulu banna bizinensi mu bibuga ebimu bakyasobedde olw'abaguzi obutalabikako. Tugubyeko olubu lw'ekigere mu kibuga ky'e Mbalala obatunda engoye ze wandigambye nti abaguzi naddala beetegekera okugenda mu kusinza gye bandittanidde basobole okutonya emmooli naye nayo ge bakaaba ge bakomba. The season is not good. Customers are not coming. Why? We think there is no money in the economy. That is. So we are not doing any work as I talk. People are not coming. They are not buying. Ono agamba nti yagezezzaako okusobola obugoye naye bw'amanyi obuli ku mulembe abaguzi bwe bayinza okwettanira naye ebbanga liggwayo tabalaba. Reason there is low demand, the market is not there. So we try by all means such that at least when someone comes up can take something. Leila Kunihira naye mutunzi wa ngoye mu katale ka Mbalala Central atugambye nti abantu bagezezzaako okubatuukirira okubatungira engoye naye ssente ze balina za kusooka kwegayirira. Omugamba fashion gy'ogenda omukolera n'omusaba ssente zanakuwa n'atandika okukaaba okulajana nti ssente tewali. Olugoye lwe wandikoledde $3,000 n'akugamba nina $1,500. John Bosco Baguma nga naye musuubuzi mu kibuga Mbalala agamba nti ku mulundi guno abaguzi babuze. Ennaku zino tulaba si birungi kubanga omwaka ogwawedde bawaddeko bangiko olabanga abantu bangi ennaku zino batonotono si bangi nga sizoni omwaka ogwawedde. Mu katale k'amatooke Nyamitooma Asaf Kashayija naye atubuulidde ng'amatooke bwe gabatunuulidde olw'okubulwa abaguzi kyokka ng'abalimi bo bayongezezza emmere yaabwe. Abaguzi ab'omu katale kiitu twakugura bitooke ebbeeyi egarukira hansi okyazoka ntuna tushubure tufune emirimo twabyihayo ahabwa ebbeeyi mpango ly'aiguru okyayika omu katale oshanga ebbeeyi ikire. Kino kibawalirizza okusala ku bbeeyi y'emmere ereme kubonoonekako. Kubikuye tubyadde twatubira mu katale kiitu tibikasi ntubishare ebbeeyi abantu babirira sente z'ahansi konkiito tukuferwa takufuna. Okwawukanako nga bwe gutera okuba mu nnaku enkulu ku mulundi guno bangi basigadde bakaaba.